tuzze okuwa chairperson wa Human Rights Commission. Abakulembeze okuva mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okuli NUP, JEMA, FDC, PFF n'ebirala bakedde kusisinkana akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Fawzat Wangadya ne bamuloopera ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu eby'enjawulo. Bano boogedde ku bikolwa omuli eby'ekiwamba abantu n'ebirala. Abantu ekiwamba abantu ekikudde ejjembe ngera omuntu eyakasembayo kuwambibwa ye Muwanga Kivumbi nakati tetumanyi oba yattibwa kubanga n'omulambo gwe tebagutuwanga oba ali mu basement. Tutunuulidde engeri abantu abatali bajaasa abatali basirikale gye batwalibwa mu kkooti ez'amagye. Bano okuyita mu mukago gwabwe gu Joint Democratic Platform obubaka bwabwe obwawamu babuyisiza mu kiwandiiko kye bakwasiza ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya. Byatadde emikono ku kiwandiiko kino namutayiika kye tuzze okuwa chairperson wa Human Rights Commission. Akulira ekibiina kya JEMA Asumani basalirwa kyokka agugumbudde akakiiko kano akalezika eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission ng'akalanga nti buli kiseera okwefuula nga kakyesirikidde ng'eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa so nga ssemateeka akawa obuyinza okukoma ku muntu yenna abeera yeenyigidde mu kutyobola eddembe ly'obuntu. Has not been responsive to the issues of human rights violations. That's the public perception, and I belong to the public. Now, whether they are right or wrong, that is the perception. That feels they are not being properly served may not make that case. I want to humbly plead with you, Chairperson and the team, to ensure that you assuage the public perception towards the Human Rights Commission. Ate yamyuka omukulembeze w'ekibiina kinnupu mu bitundu by'obugwanjuba Jacqueline Jolly Tukamusaba abuulidde Wangadya engeri eddembe lye nti gye lyalinnyirirwamu mu biseera by'okulonda. I was held in that basement. I can't tell you, I know where it is. Because once you board, you're blindfolded. And the only place you will realize or you will know is your room. Onera asabye akakiiko kano okubayambako mu kuzuula munnaabwe amyuka omukulembeze wa NUP mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi ng'agamba nti ono tamanyiddwako mayitire okuva lwe yakwatibwa n'abuzibwawo gye buvuddeko. Kuluna ekitweraliikiriza nti mukulu Muwanga Kivumbi okuva lwe yagenze ye tetunnawulizaako nti oba eri yamuyina oba etamuyina. Kyekimu ku bye tuzze okunnyonnyola mukulu Wangadya nga tumubuuza mukulembeze munnaffe mu National Unity Platform ali luddawa. Kyokka yakola ng'omukulembeze w'ekibiina ki PPP Sadamu Gayira agamba nti ng'ab'oludda oluvuganya basabye okweddako olw'entalo eziri mu bibiina byabwe. As you focus on the human rights violation by government, you widen your scope and look at our activities in political parties. I will not mention political parties, but you have witnessed yourself. Ours, in our own parties internally, beating ourselves, beating each other. When government is not there, at times we have even gone to police to come and protect us from within ourselves. Ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Fawzat Wangadya mukwano okulaba n'abasuubiza okukola ku nsonga zaabwe n'okulaba nga batuukirira abakulu abakulira ebitongole ebikooneddwako. We will issue a communication on the issues you've raised today in due course. In the meantime, Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire. Butereevu ebyo bye byabadde mu kakiiko akalira eddembe ly'obuntu akakulirwa omukyala Mariam Wangadya ng'ab'ebibiina by'obufuzi naddala ku ludda oluvuganya gavumenti batuteyo kwemulugunya kwabwe ku nsonga nga bw'ozigoberedde. Tukugambye nti olunaku olwaleero lunaku lwe lw'okulonderako bassentebe b'ebyalo okwetooloola eggwanga lyonna era ng'akakiiko k'ebyokulonda kaawa ennambika engeri olunaku luno gye lugenda okutambulamu okuviira ddala ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa eyo 10 enteekateeka esuubirwa okuggwa ssaawa 10 ez'olweggulo. Okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 4 wagenda kubeerawo okwekenneenya enkalala okulaba balonzi ki abali mu nkalala ezo beebo bokka bagenda okuba nga bakkirizibwa okwetaba mu kulonda kuno. Bw'oba nga teweewandiisa ng'omukisa wagufirwa n'otewandiisa mu lukalala lwa kyalo register zino ze bazzeemu okukola gye buvuddeko. Waliwo abalowooza nti olw'okuba wali mu general register oba mu register y'abalonzi bonna mu kalulu kali akaggwa aka bonna nga olowooza nti oqualifying okubeera ng'olonda. Nedda si kituufu.
bw'oba teweewandiisa mu lukalala lwa balonzi olw'ekyalo togenda kukkirizibwa kulonda. Bantu ki abakkirizibwa okwetaba mu kalulu kano? Olina okubeera munnayuganda nga oweza emyaka 18 n'okudda waggulu ojja kuba okkirizibwa okulonda. Ekikakasa nti oli munnayuganda kasita obeera n'endagamuntu. Waliwo abalina okwemulugunya ng'agamba nze nina origin e Somalia, okugeza wano mu Kisenyi waliwo Abasomali bangi. Naye ng'agamba nti emyaka gyonna ngimaze wano, nzaaliddwa wano, nze ne bontuma e Somalia sina gwe ninayo, simanyi na wakutandikira nemanyi nga munnayuganda. Kati ng'abantu abo batya nti bannayuganda abamu balina engeri gye babasosolamu, naye kasita abeera n'endagamuntu kiba kiraga nti munnayuganda era y'omu ku bagenda okukkirizibwa okulonda. Kasita abeera nga yafaayo n'agenda ne yeewandiisa mu register y'ekyalo agenda kuba yeetaba mu kulonda kuno. Ani akkirizibwa okulonda? Olina okuba n'emyaka 18 n'okudda waggulu. Proof kasita obeera n'endagamuntu ebeeraga buli kimu. Abaana abato tubalabyeko mu kakuyege naddala olunaku olwajja ate bo babadde bayitirivu nnyo nga batambulira mu gundi mu budodi. Abo abaana tebakkirizibwa kulonda era okubasanga ku layini kibeera kimenya amateeka g'ebyokulonda akakiiko ge kaateekawo. Olina kuba myaka 18 n'okudda waggulu okulondebwa oba okulonda. Ekirala, tokkirizibwa kulondera mu byalo bisukka mu kimu. Waliwo ayinza okuba nga yakozesa olukujjukujju ne weewandiisa mu register za byalo 3. Naddala abaami ng'amanyi nti nina amaka mu byalo ebyenjawulo, buli maka we gali mu kyalo n'agenda ne yeewandiisa. Ekyo kikyamu. Okkirizibwa kulondera mu kyalo kimu kyokka, y'ensonga lwaki akakiiko kaataddewo obudde obw'okulonderako nga buli uniform nti ssaawa 5 zigenda kubeera 5 buli omu ku layini. Si kugamba nti ogenda kumaliriza okulonda wano ate odduka emisinde osale ogende olondereko ne mu kyalo ekikuliraanye. Tebikkirizibwa. Okkirizibwa kulondera mu kyalo kimu kyokka bwe kiti bw'obanga weewandiisa nga wavaayo ne weewandiisa. Okulonda kugenda kubeera kwa kusimba nnyiriri nga bwe tuzze nga tukulaba okulonda kuno kubeera kwa nnyiriri ebiseera ebisinga era nga bwe twakirabyeko mu kulonda obukiiko bw'abakyala nga 23 kusimba nnyiriri n'oba ng'olaga obuwagizi bwo eri oyo omuntu gw'ogwanyiza okubeera nga afuuka ssentebe ow'ekitundu. Nkugambye nti akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo n'ennambika ku butya olunaku olwaliro bwe lugenda okutambula okuviira ddala ku ssaawa 1 ey'okumakya paka ssaawa 4 wagenda kubeerawo okwekenneenya enkalala z'abalonzi okulaba ng'amannya agalimu geego gennyini amatuufu ag'abatuuze gaawandiikibwa bulungi mwe bali mu nkalala nga bwe nkutegeeza nti ate abeeremu ne bw'onooba okwatiddwa otya ekinyegenyege ekyokulonda togenda kukkirizibwa kulonda. Tulina omuze bannayuganda wano, tulinawo obunafu nti wagenda ne wajja enteekateeka omuntu n'atagigulirawo n'atayagala kugyetabamu oluusi ng'ali bize oba oluusi n'atabitwala serious, naye ate ekiseera bwe kituuka n'akwatibwa ekinyegenyege naddala mu kulonda kuno. Bw'oba nga tewapikinga interest n'oteewandiisa olwaleero n'oyagala ogende ku layini, gy'emivuyo egyo wegigenda okusinga okufubutuka kutandika kukaaya naffe baatujja mu register naye nga naawe mu butuufu ekyamazima okimanyi nti okwewandiisa kwagenda mu maaso n'otagendayo n'otasobola kwewandiisa mu register zino. Kati bw'otandika okukaayana ku ssaawa esembayo ogenda kuleeta buleesi kavuyo. Wandibadde kati ekituufu ffenna essaawa eno okimanyi nti mu register seewandiisa. Bw'ogenda ewalonderwa oba ogenze kunyumirwa na kulaga buwagizi nga togenda kulonda totaataaganya bantu. Manya nti teweewandiisa enteekateeka ekubodde olulala ojja kubanga otwala obuvunaanyizibwa. Okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 5 wagenda kubeerawo okusomesa abagenda okulonda. Abalonzi bano abagenda okukulira okulondesa ku byalo bye bagenda okuba nga basomesa amateeka ki g'ogenda okugoberera, tokola kiki ky'olina okukola wakati w'essaawa 4 paka ssaawa 5. Ssaawa 5 zennyini okwetooloola eggwanga lyonna mugenda kuba musuubirwa mu layini, kusimba layini paka ssaawa 5:30. Awo ku 5:30 paka ku 6 kulangirira bivudde mu kulonda. Tewali gamba nti affe abanakulabye zooni 7 tusazeewo ssentebe awangudde agenda kulangirira lunaku lwankya lwakusatu kati soke tukakanye pressure ebyo hazi. Ebyo akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti si bituufu, mulonde ku ssaawa 5:30 paka ku 6 kulangirira bivudde mu kubala abali ku nnyiriri.
kulangirira bivuddemu byatuuseeyo nga ki ebirina okukozesebwa si byamaanyi nnyo kyensuubira bannaffe abali mu field bajja kuba batubuulira peeni register ku kyalo ba election bana aba isi ku byalo ebyenjawulo nkakasanga bibazira emitambo manyi ebintu bya Uganda omuntu aba yakola ekintu kye nga kya bbeeyi kati nga ki ayinza okuba nga yafunayo peeni za $20 buli emu nebirwawo okutuuka naye kansubire nti buli kimu kyatuuse bulungi era twagala akalulu ak'amazima n'obwenkanya simanyi kalulu k'omugongo abantu bwe bagamba akaate kabadde k'amazima n'abwenkanya anti akalulu ak'amazima n'obwenkanya kajja kutandika era n'abalonzi buvunaanyizibwa buvunaanyizibwa bwammwe kubanga ekisooka mmwe bennyini abagenda okulonda mumanyiganye ng'abatuuze bw'owulira nga basoma erinnya nga mbutuufu omutuuze oyo tomumanyi olwaizinga konsani n'ogamba ate oyo yaani ffe nga tetukola ki nga tetumumanyi so buli omu agenda kuba ateekinga obuvunaanyizibwa abalonzi bennyini abagenda okutwala ebyokulonda obutaleeta kavuyo nina akatambi ke nnalaba ng'oli agambye saagala wano kamera bwe muba mwagala okulonda kubeewo saagalawo kamera nze ndagidde emyaka mulonde samukana akabakyala temuteekawo kamera wadde essimu ebyo mbigaanyi mpozi temwagala kulonda ngobye kamera nga lwaki tawansonga ye nga ye ali awo alagidde so akakiiko k'ebyokulonda kakasanga kateeseteese bulungi abantu baako emyaka 20 n'omusobyo mingi nnyo okubeera nga bannayuganda ebintu ebimu tubitwalanga byaku balaata bakyabitulagira okubeera ow'obuvunaanyizibwa okulonda ku ggwe bulungi otambula oddeewuwo nze ndowooza tekyetaaga nnyo kusomesa mbutokola nnyo wane effujjo biki mbu ate bambi mutuukeewo musimbe layini mubeere mukole kino na kino mbu basuubira okuba nga bamanyi ekyokukola ngenda neŋŋamba kati gwoba wasembanga ne mu P1 ne mu nassalo oba bakubbira ebibuuzo nsiba hazi nkikugamba nti mulimu ebintu ebikyamula abantu nga ne gw'osuubira okuba nti ye yandiwabudde nga yavuddeko dda anti owe bujega ekiseera ekyokulonda abantu baba mu vibe ndala ekiseera ekyebyemizannyo omuntu ng'alina omuzannyo gw'awagira mu kaseera ako tugeze omukati ng'omupiira kola essanyu lyo nga tokosa balala awo obeera mutuufu naye essanyu lyo omuntu oyambala otya gomesi n'ogenda olonda mu kalulu k'abakyala is this comedy si comedy ako omuntu bakugambye bulungi ebbanga lyonna ssemateeka wa 1995 bakugambye toleeta kabonero toyambala essaati ya yero toyambala eya red toyambala kintu kyonna kiraga kibiina oba campaign kiraga ku buwagizi bweri okujjako ekipande kyemunaasitula wali waggulu singa omuntu tabeerewo oba oyo amuyimiriddewo kale ate gwe n'ojja ku olwo ng'okubye NRM yo kuva kagere n'obuviri wabutintinze bwonna bwayira lwaki sikuyita mayopic ekiseera ekyebyobufuzi okitegeera obululu bukyamula abantu nebabakyali mu ensi endala nga zironda kati nze ntunuulira ensi nga buyindi kuba buyindi sijja gitwala eri mu Bamerika obugunjufu bwa njawulo obw'Abamerika ne buyindi tujja gamba era otunuulira Amerika eyagira edda tugendeko mu bayindi baavu wadde bagagga nnyo n'ate baavu nnyo era abantu baayo balina okusomooza obwekwenjawulo n'envunza zikyabaluma era be bazitusiiga ne wano namwe muzina zaavi ne wano weeziri zaava eyo mu buyindi naye abayindi batuuka okulonda bali mu kawumbi k'abantu era bakozesa ennaku eziwera okulonda ne buli kimu kitambula smoothly bantu si bangi kuba mwe muyinza okugamba abantu obukadde 18 tuli bangi nnyo bali balonda kawumbi akawumbi k'abantu kalamba naye ate tewabeerayo bino byakusamba bokisi simanyi binankani so kyenkugambye nti obugunjufu
okujjako nga wasembanga mu P1 naye ffenna batusomesa obugunjufu okuva mu P1 okutuuka waggulu. Bannayuganda kwebuza magezi butayagala ku applyinga primary work. Kyova olaba obasanga kasasiro babalagira n'omusango oli totabula bintu byakulonda mu kasasiro kubanga ate ye twogera ku bugunjufu n'okumanya nti naalya n'asuula akaveera n'anywa n'asuula akacupa nga tafudde nayo. That's P1. Temwonoona bintu musimbe layini tulonde tugenda mu prefect. Ate ba prefect twabalondanga bulungi ng'era kituwa ekifaananyi ekya Uganda ey'omu maaso okubanga nnungi. Naye abantu beerabira edda bye twakolanga mu primary ne secondary ate we batuuka eno munaye bawunga ne babivaako ddala. Teri vibe ebiseera ebisinga abantu embeera mw'oba oli osanga nga naye atandise kulowooza nga abalala olw'okuba kyekiriwo waliwo embeera ezikyamula abantu nga ebiseera byakalulu bwetutyo ffenna ebintu bisatu hazi nakikugamba ebiseera ebyakalulu negolaba ng'omuntu omukulu ng'omusuubiramu endaba y'ebintu ey'enjawuloko ku balala batabuka atabuka neyeekanga nga takyalina control. Ennaku enkulu zirina engeri gye zitabulamu abantu n'olaba omukyalo omukulu ng'anyiize basobola n'okusiba emigugu teyafunye lugoye lwa Christmas teyafunye ennyama okitegeera naye nga lugenda kuggwa asigalewo ennyama abadde nga buli gyagirya wadde si lunaku lukulu nga awulira nga takyabitegeera ebyemizannyo osanga omusannyo omukulu waliwo gwe nalaba ng'alina ku mpewo ng'aggyemu n'engoye awulira nga Arsenal ewangudde. So kati mulimu ebintu byotanyenyeza abantu kyova olaba ebitongole nga akakiiko k'ebyokulonda abakuuma ddembe bateekebwawo okugezaako okuzaawo embeera omuntu bw'aba akyamuse n'ayitawo waliwo abamuzza. Njogera ku bano abantu basimbye layini bulungi bagenda kukuba kalulu gwe n'oveeri n'obatabulatabulaawo bonna n'ekibinja kyo. Olabyewo akakodyo nti gw'owagira tayinaawo buwagizi. Poliisi olubakwata ne babagezaako okwagala obbakangavvula kyekubiira poliisi y'ekibiina gundi yayagadde poliisi etukkire naye ng'olabira ddala oli yazze n'atabangula ng'ebyemizannyo nti oli bamuwangula n'alabira ddala nga bamukubye goolo 3-0 nti oyo liifu yabadde n'omujoozi munda nze namulabiddewo batusaliriza era ezo goolo za liifu kwegamba okwekwasa kubeerawo olw'obwagazi obungi omuntu bw'aba alina ku kintu aba takyalina kontrol naye tusaba tugezeeko okugoberera amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda abakuumaddembe mutuyambe bambi mukole mu ngeri etalina kyekubiira beemulugunya nnyo abantu beemulugunya nnyo nti amateeka galina engeri gye gafunamu eriiso ne galobolamu ne gakola wano ne gatakola tusaba buli omu akole kaliko yogedde nti omuntu aba wali nga ye amanyi ttiimu ye tebagikuba naye ng'ate naye ekubwa kali poliisi eno nga bakuwangudde nga bakuwangudde toyinza butalowooza nti eyina akajoozi munda naye bw'owangula awo terina buzibu bwonna nannanga naye buno obululu bwa sizoni eno bunsobedde woolabira ddala nti wano nopu ya dominatingawo ate osangawo nga bagiyisizza bubi nnyo eno wansi ku gulawundi ate bw'osanga NRM nti wano NRM ya dominatingawo ali ng'olaba waliwo wanuukwaba akabakyala kanneewuunyisiza nnyo hazo olina ky'otannategeera okuva jjo nkikugamba obukulembeze obw'ebyalo bwawukana ku bwamu obw'ababaka aba palamenti ba pulezidenti abantu batunuulidde kitono political parties mu kulonda kuno ojja kubeera wa NRM ne banno bakumma akalulu nga balaba toli mwesimbu balina ebibanja byabwe balina poloti zaabwe balaba enneeyisaayo obukulembeze buno obwa LC buli nnyo mu bantu mwe be batuwangaaliramu kati oba olonda ekitundu okiwa omukisa okukulemberwa omuntu omulungi nga totunuulidde ekibiina kya byabufuzi nga totunuulidde alina ssente mmeka naye enneeyisa y'omuntu oyo obugunjufu bwe n'obwesimbu byebirondesezza abantu si kugamba nti oba mu kitundu mwenda banuupu ate kize kitya balesa owa NRM no batunuulidde nnyo enneeyisa y'omuntu
character obwesimbu nga bakulembeza ebyalo byabwe okusinga ku political parties. Enneeyisa y'omuntu nno nakyo kirungi. Nze kati ngenda n'ennonda gye seewandiisizanga. Ne kasita babanga bammanyi. Anti ŋŋamba nze ŋŋendanga era ewa bigalo sizzankalala bujja. Tekikola ekyo. Anti ŋŋendayo n'embalaga ne azoze bannange weebale kuba akalulu mukwano gwange. Nkulaga enneeyisa ennungi. Enneeyisa tugiweere ku kyokulabirako ekirala kubanga gwe bw'ogamba kuno ku kyalo ani atammanyi. Abantu bonna nali mbayambyeko. Waliwo munnange be batakkiriza kulonda naye ate nze buli we ŋŋenda munnamawulire bambi ayitewa oba ne kano ak'ekyalo. Bonna nnonda bulonzi. Temugobera mateeka g'akakiiko. Kati nze alonda nga banjagadde n'oli alonda ekivandu. Mwenabo babasobya. Goberera emitendera. Emitendera njigo era ntuukawo n'ensimba layini. Bulungi n'ennonda sitaataaganya kulonda kw'abantu. Sitaataaganya naye olw'okweyisa obulungi mu kitundu tebankeberangako mu nkala. Oba olw'erinnya. Anti kweyisa obulungi buli alina erinnya yeyisa bulungi onyumu talina linnya. Okero. Kiki bayinza omukkiriza n'alonda buli gundi oyinayo ku gundi omanyi waliwo abannabyabufuzi abalina strategy buli katundu afunayo omukyala nasimba n'alaba abako bano bwe bamulaba balaba mukodomi eri balaba neeyisa nnungi etya banaye mulonde ab'omukinaawa temukola ensobi totandika campaign aŋŋamba ab'omukinaawa tebakola ensobi batunuulire security batunuulire enguudo ezikoleddwa batunuulire buli kimu kwebaseero temukola ensobi abambuya zone 2 mbuya 2 zone 4 temukola ensobi kitundu kibadde kitebenkevu bulungi nabagambye tugenda okutandika n'essaawa emu paka ssaawa 4 kugenda kuba kwekenneenya nkalala okuva ku ssaawa 4 paka 5 kugenda kuba kusomesa balonzi abavunaanyizibwa ku kukulembera okulonda kuno abakakiiko k'ebyokulonda ku buli kyale wagenda okulonderwa baba balina okuba nga basomesa abalonzi ku mateeka ki agagenda okugobererwa 5 zennyini ebyalo byonna bigenda kubeera mu layini kusimba amabega w'oyo gwe mwagala akulembera ekyalo abo baba beesimbyewo 5 kitundu paka 6 kubala bantu kulangirira bivudde mu kulonda oluvannyuma abalonzi temuvaawo tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri ekya programu eno the springboard ekitundu ekyokubiri ssaawa ey'okubiri nkubuulire lwaki ku mulundi guno akakiiko k'ebyokulonda kakugamba bwe maliriza okulonda ne balangirira ebivudde mu kulonda tovaawo okwawukana ku kali ke baatugambanga nti tetulinawo zikaabuyonjo ebifo bifunda mu ddeeka bajja kubakwatanga enseenene n'amasimu tugenda kuba tugafuna otubuulire mu kitundu kyo embeera eyimiridde etya tugenda kumulamu katono tovaawo olukuŋŋaana lw'abaweereza olwa annual ministers conference wano ku CFC lukyagenda mu maaso lwatandise ku Sunday olunaku olwaliro lugenda kubeera lunaku lwakusatu kubanga twatandika Sunday ku Monday lwakubiri leero lugenda kubeera lunaku lwakusatu olwa annual ministers conference tukugamba nti tonnasubwa nnyo okyayinza okutwegattako jangu oyige lukuŋŋaana lw'abaweereza kumanya buweereza ki obuba bukusuubirwamu ng'oliwa era ddi bangi bafuna obuzibu n'abeera waali nga tamanyi biki by'alina kukolerawo naye ng'ate tewali agenda kumuyamba kumutegeeza buvunaanyizibwa bwe bumusuubirwamu abasajja n'abakazi ba Katonda abali experienced abamaze emyaka emiyitirivu mu buweereza betuli nabo mu lukuŋŋaana wano ku CFC Emengo mu Kisenyi bakubuulira out of experience n'akubuulira ekintu nga yali akirabyeko nga yali akibaddemu nga si kugereesa oba si byakusoma busomi mu butabo nti nakisomyemu n'enkiwulira naye nga yali akiyiseemu kitegeeza omuntu oyo akubuulira with authority ng'ayina information yemala okukuyamba okusesetula okuva ku mutendera ogumu okutwala ku mutendera omulala jangu lugenda kukomekkerezebwa nga 2 ejja kubeera Sunday eya Sabbiiti eno olwo tulyoke tulabe ebibala byalwo bangi bazenga baluweera obujulizi hazi okuva lwe twatandika emyaka 30 emabega guno mulundi gwa 31 gy'emyaka 31 abamu twali situnazaalibwa olwasatu abalala mwali bakulu mwali muvubuka nnyo oba mwali mwakula dda nali nakula dda emyaka ng'emeka nali nazaala kiki nga toli wa bulijjo mu kaseera kano producer ogenda tuteerako enamba z'amasimu kantiseewo kano olwasatu lwate lulimu obujulizi olw'omulundi ogwasatu
bulimu oguwedde obujulizi bwendabako nenkwata nako nti Silivia Hajara Tiki Haz gwe byo nga sitwabimanyi nali mutini nnyo daba wenfaanana kati nagejja nakyukamu kisa kya Mukama nange bwenteeberezaamu ennaku gye nalina si wabi kubanga wetwogera kati gwomu ku batop okitegeera bangi twebuuza bw'okikoze naye bwekibanga lukuŋŋaana ano ministers conference ekitiibwa tujja kiddiza Mukama Katonda kati tuve mu kya sayizi gwomu ku batopu sigamba gejja mu bunene bwe nze ŋŋamba ku batopu baffe wano era sseba abatulaba ono mbeera koliigi we wano mu mpewo kati naye bwe tuva wano biralamu Mukama wange gw'olowooza bikolebwa bitya nze nga neebuuza omusajja ono akikoze atya abamu ne bagamba mbuki sisobolayo osobolayo naye mbu olina egundi just Mukama Katonda yabikola bambi mukabanzani ku lw'ekisa kya Katonda jangu mu annual ministers conference obulambo tebugenda kusigala kyekimu omulabirizi yatuteerawo enteekateeka eno ne Maama Cindy Kiganda buli mwaka tufuna okuzzibwa obujja n'okupikibwamu amaanyi ag'enjawulo ne skills ku butya bwe tusobola okwaŋŋanga obuvunaanyizibwa obutuweebwa mu bifo eby'enjawulo. Ogenda kuba producer oteerako ennamba z'amasimu ku screen. Okay, wenjogera kati saawa eno ni ku polling station eya Anton Setinuwa era njagala okutegeeza nti abantu wenjogerera abantu bakedde dda bali wano n'abalondesa batuuse dda era nga wano wenjogerera wano wendi wano omulungi atulaba ku Kingdom TV njagala okutegeeza nti nina omu ku beesimbyewo mu kifo kino okubwa ssentebe era Mr. Nyombi so katuweeko ebisingawo kayogereko ko gye muli mbalamusizaako bannaye erinnya lyange Salongo Nyombi Moses kisa kya Mukama nze chairman aliko era agenda okuzibwako leero kansubire nti muli bulungi mwena gye muli abalaba TV eno esebo era njagala okutegeeza nti abeesimbyewo bonna ku polling station eno bali bataano era nga kuliko ono ali independent Nyombi then waliyo Mr. Kalaza wa NUP era naye wali wano ekiseera kyonna ngenda bubatusaako era nga njagala okutegeeza nti ebbugumu lyo wano ku polling station litandise okulabikako era nga abantu bakedde baagala kulaba baagala kulonda ssentebe waabwe anaasobola okubatwala mu maaso era wenjogerera wano Mr. Nyombi abantu wetegese otya anze kulwange Mukama yagenda okumpanguza kulanga yatusookayo era mmanyi nti obuwanguzi buli nange okuva saa 7 nja kuba nange ya Kingdom TV kiva nange akalulu kamazi ndowooza mugulidde oligumite agamba nti ekiseera kyonna alinki kamuli mu 5 toka tufuneko ko omulala tugenda kuba tukuwa updates ezeefaananyirizaako bwe zityo okusinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu byalo eby'enjawulo okulaba mbeera ki egenda mu maaso yo. Alex Miseiri musasi waffe wano ku Kingdom Media asinzidde mu bitundu by'e Mukono era ndowooza ebigambo bye mubiwulidde bulungi nnyo nnyini ddala. Abantu beetegese dda baakedde dda bajjumbidde okulaba nga beenyigira mu kulonda bassentebe baabwe ab'ebyalo basobole okutambuzaayo emyaka emirala ndowooza egitali migere kuba okulonda kw'abassentebe kwaliko ekigendererwa ffe ng'abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi temuwaayira tetuwaayira tubeeramu mu ggwanga erya Uganda mubimanyi ebigenda mu maaso tuwaayira tulaba ate twazaalibwa tuli bantu balaba abatunuulira ensonga ezeewala si zino eza wano so okulonda kwerusa okwo ensimbi zaali teziriiwo bulungi kyekisookerwako ekyo kikusike nnyo kubanga ebbanja ligenda liba ddene. Ekyokubiri opposition yali ekyazoganya ng'amaanyi mangi oba kyekyandisoose kyansimbi kyekisinga obukulu kati opposition yavaawo weeri naye terinaamu
Mwengawe mulaba balengere bwe tulaba okusinzira ku birondebwa abakyala NRM yafunye ebifo emitwalo 32 n'ebigwamu nakugambya akalulu hazi yafunye 8 bwe tugenda wano mu kalulu k'ebwemupi byali bingi naye no ne bakendeera mukko n'ebifo kikulaga kitanti independent katena n'abantu bangi katono nnyo atula tugenda kubatwongera okwegatta ku Alex Miseiri ayongera okutuwa details ku bice bigenda maaso mukono mu kaseera kano ng'abantu beetegekera okulonda abasentebe baabwe yabyafaayo mwami Miseiri Ssebo oli butereevu ku KTV yongera okutusigira ekifaananyi ku mbeera etambulawo wennyini w'oyimiridde abantu nga bali mu bbogomo Okay, embeera weeri omulungi atulaba ku King Dog TV ndagala okutegeeza nti erinnya n'eddoboozi Alex Miseiri nga ntuuse wano ku polling station nga batandise okusoma abagenda okulonda kubanga bagambye nti obeera nga toli mu kitabo togenda kulonda era nga wano woolaba wano ono ali kusoma amannya nga buli muntu akufuna akakonge ke njagala okutegeeza nti ebbugumu wano ndaba nga lyamaanyi nnyo kubanga owa NUP atuuse dda candidate n'owa independent we bali wano n'owa NRM nga okulaba nti akalulu kano katambula bulungi naye kati mu kiseera kino njagala okutegeeza nti abantu bakedde era kati saawa eno bali kusoma amannya gaabwe Sengendo Ivan chala payat kombera yonna yakwemulugunya kugamba nti bamusomye tabaddemu obono bamusomye naye simutuuze wenjogera wano tetunalaba koko kunya nti oba kino bakini olw'ensonga tebakatandika okusoma amannya gaabwe kali saawa eno kati naye nasobola okubaddizaako ssentebe waffe ono ssentebe ono Mr. Nyombi nga ye yesimbyewo ku bwa independent ali ku bwa Namunigina okay sebo mwami Nyombi ono ali ku bwa Namunigina era yabaddeko yes buterevu mwami Nyombi sebo oli buterevu ku King Dog TV mukama yebasibwe nze Salongo Nyombi Moses era wisa kya mukama nze mbadde kunga kiyamaanyi atera agenda okuwangula akalulu kano olwaleero manyi mukama wakukulembera buli kimu kitambula bulungi nze gwe neesiga yekka sinayo mulala yo Katonda wange oyo omulamu era ndi mugumu manyi nti abalonzi bagenda kumpa akalulu ate nziremu mbaweereze olwebyo bye mbakoledde ebirungi bye mbadde nga nabo nga mbaweereza amazeeko myaka ki Miseiri amazeeko myaka emeka amazeeko ekisaanyi kino nakafuna kisa mu 2018 we natandikira okuweereza emyaka giringa 6 kubanga ekisaanyi kibajja myaka 5 naye bayongezaayo kati sawa zo ndi myaka nga 6 n'obutundu bw'obwezaawo bakuwongere bitire wenyumirizaamu byogamba nti okuva lwe najja mu bukulembeze bino byombikoze byenenyumirizaamu nze kiyamaanyi yekka kumpi mu Uganda yonna eyalaba nga bagobya abantu ku kkubo ne mbafunira we bakolera era nenzigala ekkubo lyange mbadde mu security nga nkuuma abantu bange n'ebintu byabwe koze ebyemizannyo mbadde mu bwebulungi bwansi ebbanga wonna wembeedde ne gavumenti njebaza naye yataddewo kalate bulungi bwansi ow'omulembe olugenda otambula naye mbadde tugagabidde abantu ebya PPM nga tumatta ga gavumenti gagamba abantu bange nkakasa basanyufu bagenda kunkomyawo bw'oyogedde mpulira nga byonna obikoze n'obimalayo lwaki okomyewo biki byolaba byotannamaliriza ekinkomezaawo abantu bange bakyanneetaaga basobola okumpanikira ebbaluwa nti kiyamaanyi komawo okyali mu bubukambula kalevu lwaki otugendako essaawa zino ate nkyalina byenna okwongerako kuba tulina byetwetaaga mu Wantoni okubeera nga ate byeyongerako esitaazi mu Wantoni erimu amakalina mayitirivu naye nga gubadde mukisa gwange okubeera nga tukulaakulanya ekibuga kino kati nkyaga ate kyeyongerereko ddala kikulaakulanye kibeere nga kituukira ddala ku mutindo mu mukono yonna nga bw'ojja ekibuga kibeere Wantoni. Okay. Kale tweyanziza katufuneko omulabi atulaba katufuneko ko wa NUP asobola okwogerako ko gye tuli kale sebo owa NUP eyesimbyewo Mr. Karaza oli live ku King Dog TV oli live buterevu sebo mu National Unity Platform oli buterevu ku KTV program that's wa National Unity Platform National Unity Platform atubuuzeeko atubulire n'enteekateeka ye bulungi era kiki ekimuleese okusiguukulula oyo abaddeko
babuuseeko deni wabulina enteekateeka. Mwasire mutano abampuliriza mwenna olwaleero lwe lunaku olusembayo okulonda omukulembeze anaakulembera ekyalo ky'e Wantona. Nze najja si kubanga neeyagaliza oba nga nina bye nnoonya kuba niko bwendi nina byeyogerera, naye okununula ekyalo kyaffe okufuna obukulembeze obusaanidde era obw'obwenkanya. Obukulembeze obubaddewo nze kyansikira okujja mu struggle ono nga tebwegombesa. Kiteeberezeemu omukulembeze abaddeko ebbanga lyonna. Kale olw'ensonga y'akadde tetuyinza kusukkako n'emiseyiri kuba twagala okugendako mu masimu. Tukweyanziza nnyo webale updates, twagala asingako awangule. May the best candidate win. Mbadde nsaba ngereeseemu okugereesa bakukkiriza genda mu maaso olw'omushana. Oli yasaana eno ono yasaana eno. Lwaki? Oli Ssaalongo yasaana eno ku Nuupu, ono yasaana okuba eri mu independent. Gwe ng'owaaki? Nze ng'omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi. Kale embeera bw'etyo, embeera eyimiridde etya? Waliyo omwana wa myaka 2 gwe nawuliddeko azoganyizza abazeeyi ne banyiiga. Ali mu kibiina ki? Wa independent. Ali ku bwannamunege. Akubye owa NRM n'akuba n'owa Nuupu bali eyo musaba. Nabikugambye kuno okulonda tetutunuulidde bibiina. Anti nzija n'ensonga yange. Twebaze ku baleeta togikwatako. Ngenda ekomewo abo abaana onoobalabako togikwatako tujjeko ekkomo ku myaka tuggalewo onoddamu olaba ku abo abaana. Ezo entebe zaali z'abantu myaka 35, 45, 60 naye kati n'owe 18. So mukulu Magezi ne mukulu Nsubuga Simeo, we shall never forget you. Okay. Kale abatulaba twagala producer tutereke namba z'amasimu tutandika okufuna ku bantu. Akadde seboka kuweddeko. Akadde nga kaweddeyo bannange. Bwe bamaliriza okulangirira Ssentebewo tovaawo beerawo olabe baani bagenda okulonda okusemba. Baana kulembera nabo baanateeka ku lukiiko lw'ekyalo musobole mwe bennyini abantu abalonzi mwe mugenda okusalawo mwe mu approvinga ye asemba ne mukakasa nti kati ono bannaye mbadde nsemba gundi ajje ku bwa defense nti tukkiriza oba tumuganye. Beerawo bwe bamaliriza okumulangirira enteekateeka negenda kuggwa ssaawa 10 ez'olweggulo okusinziira ku nnambika y'akakiiko k'ebyokulonda. Omugenyi agenda kusiibula. Siibula kale. Mulonde Gaakirawo, Kitunzi Juma, Nsubuga Kasimu, mubawo akalulu bayite. Mbalabe mbaagaliza akaseera akalungi ze ngenze kusimba mugongo gw'eriya wano mu Kisenyi tusobole okubeera n'obukulembeze obulungi obunaawe beetwe ekkanisa yaffe esobola okuba ng'etambulira mu kkubo lya Mukama. Chairman Jimmy okubasooka kwavula nkwagaliza buwanguzi. Chairman Pius mu Kiyaaye naawe nkwagaliza buwanguzi. Bakulembeze balungi nnyo banange mubalabire ddala. Munasingo Mary Namirimu wangula n'ekifo kikyuse kireme kuba Kiyaaye kifuuke ekifo ekituufu.